Ligi y'eggwanga ey'okuntikko eya Star Times Uganda Premier League ezzeemu okuzannyibwa olunaku olwaleero ng'emipiira ena gye gizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gubadde wakati wa ttiimu ya Express FC ng'ekyalidde Police FC ku kisaawe ki Star Times Stadium e Lugogo, era gugenze okukomekkerezebwa nga Police FC guwangudde ggoolo 6-1. Omutendesi wa Police FC Abdallah Mubirwa agamba nti abazannyi be boolesezza omutindo omulungi mu mupiira guno nga babadde bagwanidde okuguwangula. Ate omupiira omulala gubadde wakati wa ttiimu ya Kyetume FC ng'ettunka ne Toro United ng'eddakiika 9 zigenze okukomekkerezebwa nga buli ttiimu ebala ggoolo 1-1. Ate emipiira emirala nga bwe gizannyiddwa, ttiimu ya Bull ekubiddwa URA FC ggoolo 3-1 ng'ate Mbarara City naye ekubye Wakiso Giants ggoolo 1 ku bwereere. Ttiimu ya Vipers yekulembedde ekimeeza kya liigi eno ng'erina obubonero 42 okuva mipiira 17. KCCA FC neddako mu kyokubiri n'obubonero 35, Bull FC mu kyokusatu n'obubonero 29, Onduparaka mu kyokuna n'obubonero 27, olwo n'endala ne zigoberera. Beka Resabula BBS Terefina ageesigika.